Gloriota, hope everything is going on well. Buli kimu kitambula bulungi mu ngeri ekyasinze okubeera nga ate ddala yeeyo omulembe eteekeddwa okubeera. Ebiva mu katale, program eno ekutuusibwako mikono gyaffe aba MTN Momo Pay abagamba nti enkola ya MTN Momo Pay ozze mu katale kano ak'Ssaabasajja Kabaka ak'e Kasubi. Tuli mu department ey'ebyemmere, amatooke, obummonde, nengeddemu ku muwogo, ffene, ate bw'omaliriza n'enva weeziri, bwe bano ennyini mwemuli ennyama, ndabyewo shelter chew, mwemuli ennyama osobola kubanga mu kifo kyennyini w'obeera ng'ogijja, ndabyewo kenkoko side zedi. So tugenda kuba tunyumyamu n'abasuubuzi babeere nga batubuulira engeri buli kimu bwe kitambula mu katale kano ak'e Kasubi, ddala mu mbeera eno ey'ebyokulya, embeera y'ebyemmere. Mwabafumba mu hotels ag'enjawulo, eyinza okuba hoteli ennene, eyinza okuba tonninnyira nkuzigirira kano akatale akalina department ejjudde obulungi nga yeekola ku byandya okuviira ddala ku matooke, bummonde, nnyaanya, ndabyeko enva weeziri wali ennyama, okuggyako ekika ky'ennyama kimu kye sirengeddeewoko, era naye bw'otunula bw'oti osobola okumanya nti lwaki tekiriiwo. MTN Momo Pay enkola esinga okubeera ey'omulembe. Tunyiga star M65 star n'oteekako sat then hash n'obeera ng'ate ofuna ettooke lyo, n'obeera ng'ofuna kiro y'ennyama oba kwota y'ennyama, n'obeera ng'ofuna obummonde oba bbaafu oba kataasa, n'obeera ng'ofuna yenjogere kindeke ki. Enkola eyo nnungi nnyo, ne bw'ogenda mu ddwaliro osobola okujjanjaba omulwaddewo ng'okozesa enkola ya MTN Momo Pay mu byensasula. Ne bw'ogenda mu supermarket olina by'ogenza oggulayo, bisobola okuba ebyokunywa, bisobola okuba ebifaanako bitya, osobola okukozesa enkola ya MTN Momo Pay. Osobola okubeera ng'ogula buli kimu ng'okoze ne transport n'olinya taxi n'okozesa enkola ya MTN Momo Pay, obulamu n'obeera ng'ate obukyusa. Enze Departo katelega the microphone gulu mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'e Kasubi. Wali omusajja anjala okutumirako bannaye ku basajja bonna nga mulina ebiwalaata naye nga kati mwatandise okubaako enviiri ze mugattawo mutereeze ng'ekiwalaata tekikugyamu. Anjala n'okutumirako ku bakyala ng'omwana wa mujjawo gwe wamuloga, omwana nga kati ali abona olw'okuba wasanga n'omusajja n'omwana we olowooza mbu anaaba musika. Mukazi gwe Katonda akukye omuliro ogutazikira. Tunula eno muko, tunula eno bulungi, sooka otunula eno twogere n'abantu. Ono naye tuli ku BBS Terefayina we tuli, webale kubeera nga atotulaba nawe osinza okubeera nga atotulaba. Muko okola ki gwe MTN? Ono MTN musanze eno mu katale tasobola nno kwogera. Oli otya? Oli mu yo TV? Kale kati nange kansooke mpiseewo bino. Oli otya mukama wange? Bulungi sewa. Gyebaleko. Kale sewa najja. Yongera ku ddoboozi, oli ku TV ennene ensajja eyaffe BBS Terefayina. Oli otya? Ndi bulungi sewa. Okola ki mu katale ka Ssaabasajja? Tunda matooke. Amatooke ogajjawa? Tooke gava Mbalala. Wano mu bitundu bya Buganda tewaliwe mujja matooke? Wano wantu tewakyali, emmere tewakyali wano kumpi. Naye naawe leka kyogaa kati emmere balya kawunga kokka tebakyali amatooke? Balya ne bakagula gava Mbalala kati okusingira ddala. Kiki ekiviirako okuba nti amatooke gava Mbalala? Naye nago ndaba si malungi nnyo. Katiraba kakotanga ako. Omusana gwadde mungi buli wamu. Enkuba yatandika okutonnya mu mwezi gwa Munaana. Ettooke likulira emyezi 3. Tuli mu gwa 10. Omusana gwadde kalakwa mwerabira. Tuli bakujjukiza nnyo. Omusana gwadde gwakira ddala. Kati enkota y'ettooke wano ogifuna ssente mmeka? Nga gwe omuguzi basooka. Nze agula azze wano okugulako ettooke. Tutandika ku mitwalo 2 okudda waggulu. 2 kitundu 3 2 bwe tutya. Kati wano enkota y'emitwalo 3 yeeriwa? Nze nga sirawo esana mitwalo 3. Anti yagwe togamanyi pasi g'otunde. Ettooke nga lyo mitwalo 3 ngali. Lino? Emitwalo 3. Emmere ya bbeeyi ddala ddala. Kati erisinga ku lino omunwe kubanga abantu baba n'amatooke. N'eryomusanvu gye liri. Muganda wange. Gwe mwami ani? Kasenga William. Munaasobola okujja mu katale n'omulaga enkota y'ettooke n'omugamba ya mitwalo 7. Era sinira busajja obwoye nga ettooke lirina omuno obulungi eddene. Onte lirinawo gabaga mitwalo 7 5 kitundu. Sigeza abalimi bagagga. Eno esize entono abalimi bagagga nnyo. Kati lyonguze 7 oba walitunze si waliguze ssente meka mu mbeera y'ebyokusuubula? Anti kasisinzira osobola okugula amatooke gano mubaamu amatono amanene bo tebagasosola bagatema mu nsuku. Ye agakusuubuza mutwe bagaguze 3 kitundu naye ng'ojja tunamu n'eri ebiri ebyo ly'eggambye. Kati n'otunamu n'eri ery'omusanvu n'ogenda oba ng'ogabalansinga bw'oti. Omulimu guno oguyingira ddi? Omulimu guno nguliddemu ddala ddala. Nagutandika 99.
omuntu okutandika omulimu nga guno ogw'okusuubula amatooke yeetaaga capital wa ssente nga mmeka? bw'obanga ogenda suubula anti sisi amata gali mu season kale essaawa zino galimu geetaagisa ddala ssente nnyingi taasangwenamu obukadde nga bubiri olwo oba olumba mu kyalo n'otandika okugejjirayo embalala ng'osuubula wano ebyembala biba biwanvu ssente zibeera ddala nnyingi naye wano osuubulayo enkota 5 7 8 10 kusoomozebwa ki kwe musanga mu mbeera eno ey'ebyokusuubula amatooke? era bye tusanga nga bwoga nti ettooke eryo ttono digula emitwalo 3 nga nze nagataddemu ezange. Tewaliwo abantu bayinza okujja emmere eno ne bagikuziririra nti ogiseera neyagala n'otuka n'essaali okukulemerako kuba si gwe otunda wekka. Okulya tebakuzirira kuba ffenna tubatusimotoka bwe zijja bwe galinnya gaba galinnya wonna gaba gabbeeyi ate bwe gakka gaba gasse mpozi odizira nga togenda kulya buli ng'ebyokulya obyesonyiye kwa wonna galinnya bukatale konna gaba gabbeeyi gaba gasse nga mu January nga wera gaba gakiri bonna gaba galayise mukosanga nga bagayimba. Enkola MTN Momope ogimanyiiko ki? MTN Momope nyiza okuwambula era nenkujja mu musana n'oyongera n'ogaziwa ogimanyi enkola MTN Momope n'enkola yaayo? Asubiddwa tuli ku BBS naye kankuweera esaati esaati eno togaana kujambala. MTN yeteekamu ssente mu mbeera eno eya programu ebifa mu katale wano ku BBS Terefayina Departo katale ga the microphone gulu ate ne mugala Robert ku kamera. Tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka kasubi mu b'emmere wetukoledde olunaku olwaleero kambale yeyo kala kati eriko eyalagirwa okitegedde muganango okubeera nga oyambala essaati va mu bintu by'okwebuzaabuza olinga nga sebo nja kundira kuleka nga oyambadde yokala sebo muyino jagala lwampaka yekala eriko MTN Momope kyekyo kikola sense. Katana nate tulina enkola empya atuga osobola okuba nga owangula bakasoma bajja ne bakugulako amatooke nga bakozesa enkola MTN Momope osobola okuyingira mu drone owangula piki boxa 125 nobeera nga kati gweddaawo noonya ebintu oyiga engeri gye babikolamu okitegedde ninde bikusomesa kansoboke mmalirize show. Tuli BBS program ebiva mu katale alabanye ebyobusuubuzi ne mugana Titus Jemba abeera yeeyo ng'atakutuusako ebyobusuubuzi amatooke omukulu agambe gamanyi n'okugula emitwalo 7 ka Titus Jemba asobola okubeera ng'ate abigamba bulungi nnyo mu ngeri endala ate oli owe MTN Momope azeddi jangu osomesa abantu nkuwa omukisa guno simanyi bwazze mu katale muno alabika ategedde butegezi laba nno bwe yeemoola kati onoosomesa otya abantu ng'olimu ali mu byakwemoola bwemoozi bamusindise batya sebo somesa abantu ekola MTN Momope ku gundi you're not feeling right. Enkola eya Momope nkola ya kusasula ssente ng'olina ebintu by'oguze okugeza ng'amafuta wabboda osobola ogenda n'onywa amafuta n'osasula ng'okozesa enkola ya Momope osobola ogenda mu supermarket osobola ogenda mu katale ebintu byonna by'oba oguze kyanguwa kugamba kikola sense ng'okozesa Momope. Nkola nnyangu nnyo nnyo okusinziira okuddaawo ng'oguze ebintu nodda mu kunoonya kyengi talabika ne wano ekintu nga bw'okiguze sente zoba oguze bw'ozimuteerako. Kati oli mwalese waki atasobola kusomesa abantu mulimu yagufuna atya? Just yeewula bulungi alinamu engeri yasenyiga kwogerako ne Emma ndooza njakwogera na Saamu kwe tosobola kuba nga wasindise omuntu mu katale naye mugamba asomesa n'adduka emisinde. Just yeewula bulungi yeewulira bulungi no I must talk to Emma ate tubeere nga tumanya ekintu kye bwe kirina okuba nga kitambula. Tuli ku BBS Terefayina program ebifa mu katale tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka kasubi okubanga ate tutambuza ekintu kiki ekiri olwasita nakulabako tukamu naye tokyalinamu bulungi okusinziira nga bwe nkumanyi sikyakuwulira oba olina nywezaamu oba olina okunyweezaamu naye nga kyekiri oli ku muzuuli bitambula biti wadde eno mu mmere ebyemizannyo babivaamu nkyabirimu osobola okubikwasaganya ebyobusuubuzi n'ebyemizannyo zanyamu akafa akabazeeyi akayala bitambula biti eno giwadde si mirungi olw'ensonga tigibuzeemu si sizoni yagyo sizoni yayo ebaddi sizoni y'amatooke gabaayo gwakusatu paka gwa mukaaga kitegeeza ogwokusatu n'ogw'omukaaga gwa musanvu emmere eba nnyingi mwe muli gatonnya
mu myezi egyo mwe muli gatonnya matoke wegengerera ennyo okuyingira na capital wa sente mmeka waliwo gaba nga gali mu layisi sente zoba nazo zonna zoyingira nago zitandika oba olina 3 oyingira nago kuba gabeerako ne mugumu 2 mugumu meka kitegeeza osobola oteekawo enkota 3 ne mu mutwalo kali nga ndaba kato kati kali mwaleese kaaki kali oba kaaki anti gamba ebbula y'emmere kati bye bakola nga gabuze batema n'amato oli agenda kati nannyinirwa yakkiriza batememu ettooke etto mu lusuku eryo anaakola kinga eri dimandi y'amaanyi ffe tugeetaaga nnyo ne Kampala kati eryo tto lya sente mmeka eryo omwana lyabadde akubyemu kamera eryo lyebiri eyo gerinako ettooke etto kati ekkulu kale lya mmeka kati lino lyesatu kitundu wano 3 kitundu ate wano nalyo gano gegebiri ekitundu gano n'emmere nga ya bbeeyi anti sizoni tegaliiyo ate n'ekirala ekituleetedde obuzibu nti amafuta gali ku bbeeyi ate ne katonga yabotoka emmotoka ziyita wala nnyo kigaleetera okulinnya nakyo bakasitoma bo tebeesalamuko era beesala abamu abawoteri nga beesala kale tuli ku BBS Terefayina baka kiwegala okuweereza abasuubuzi banno kozi kyembakubiriza okubeera nga tukwatagana nga tuli bumu n'ekirala okuliziganya n'abakiyamaani baffe tubeere nga tuli bumu tukwatagana we tuyinza okusobolagana okuba nga tukola bwe tuba tetukwataganye nga mu katale nga wobiwulire abamu baba bagamba nti gundi yandoze gundi yakoze ati temusobola kuba nga mukolagana naye kati nganze bundaba ne ajati n'omulala senga embeera ejjawo tewateeka kuba tewabaawo nkolagana era muba temujja kukola omukazi okulira n'omukazi omusobola oti abakazi nga baba balugambo batema ebigambo okikola otubeeyo embeerayo olugambo nawe yakuyingira ono bamukuza bulungi yakulira luweero weruweero wano waffe mu Buganda obimanyi otya nga wamuyingira nnyo abimuwulira mufizawo akadde enkola MTN momope ogimanyiiko njagala kuwa umbrella eno n'enkola yaayo enkola MTN momope enkola eyo yansobera nali nkyali ku momope nga nteekako sente nendaba nga ziwera ate nebituuka zonna zonna ne bazisalako nebinsobera kisoboka oba bakufera tebanfeera zajjangako nekuweerako 10 nenga kati kuliko 10 ate ngenda olaba nga wiiki ejja bazisazeeyo zonna bateekwa kuba bakufera tekisoboka eri banka oterekako sente zo ssebo oyinza oga nti mu sente nga gwoyina pini koodi yo gwoyina buli kimu nti sente zagenze babakubira obusimu ne babafeerafeera ne mugaba pini koodi zammwe oba oli awo banfeera bakufeera tokyali kulevu tokyali kulevu kati nguddeyo mukyala nga omugaa nti bakufeze jjamu kano akasaati neyanzege naye abe mutindi lwaki temukyusa kkala lwaki temukyusa kkala badde mu kala ki yonna gye mwagala endala akala gireke gyoyagala badde mugireke jabbabuulira bubuulizi natwakyusa mutolamu kabbulu kano twagasseeko kano kabbulu tubuzeebuze olinamu kabesigye tugigire bateddemukko katini baleme kusosola abeeri mwe bali naffe mwetuli engeri gyeri kampuni nga ya Uganda nga ffena bannayuganda etuganyulwamu mukole nga bendera ya Uganda ebeere nga bendera ya Uganda kala zonna bazitobekemu ngenda bagamba abakulu tuli ku BBS Terefayina program eviva mu katale ndi mu katale kasaasajja kakake kasubi nkoledde mu mmere ye bannange ndabye n'abantu okuŋŋamba okukyusa kala yeeyo giwudde nkyayina eddakiika zange ziwerera ddala kambuuzeko ne ku hajati yasiiga otwala n'ateekako ka black naye ngweno ne kala ya black nnungi ddala eyo nga bagitadde ku bwana ne buba bwangalo ogira hajati njagala kuwambulera eno hajati giramu kati nituulekaawo tunyumyemu eddakiika 2 nkuwe ambulero ne apron mulamwa ate siba kujja ku mulamwa hajati abadde abalansinga sooka olindeko hajati kati kunzija ku mulamwa ze omulamwa byosibiri konja kubibeerako olulala nati sooka oleke tunyumyemu ebifa mu katale pulezidenti kigogamba agenda pulezidenti Robert Kyagulanyi bye mbaddeko wano mbalansinga ebintu byange kumanya zenfisaawo ze banaasigaza waka nze ŋŋenda Ntebe ate kati gonzizamu ebyo mukulu kale tumira ku bantu bonkuleka obalansinga ntumira Kyagulanyi ne famire ye yonna nentumira n'abawagizi ba Kyagulanyi bonna tusinkane Entebe
tuli ku BBS ebigambo ebyo ebyogeddwa naye onkoze sijaga nti onkoze bubi naye sina bwe nyinza kubanga kye kati naye kati hajose kaki olaba nga ntomezza sina bwe ngenda gaba kama bantu ndi kukyagulanye sijja kuddamu ebyo byolimu ndi kukyagulanye ali South Africa kati ko bongamba ebyo byongamba sibitegeera ndeka ina kakola kiyi ali South Africa bade bakola koza akomawo nkya balibogera ku ki simanyi nze nyumirwa byayogera byo byokka kimala bano mbasanze mbu beetegekera kaganaye simanyi bwe nyiza kubyogera kaganaye ye akomawo enkya naye bye boogedde byabwe si byabakozi ba Terefayina wadde abagikulembera kabaka bwe twali ku kisaawe ewankulukuku wano ku kisaawe kye era kabaka yakwata muntu waffe yekka teri mulala gwe yakwata ebigambo ebyogeddwa by'owulidde byonna si byabakozi ba Terefayina abagifulira wadde abagikulembera byabakozi b'omu katale ka Ssaabasajja Kabaka ate ak'ekasubi kale waliwo olengera nawo waliwo enkoko sigenda kubeera nga ate ntuuka olw'embeera y'ebyobudde bwobanga osobola okuba nga ate ogula enkoko oyagala gy'onooliira ku mmere yo bulungi ennyo enkoko ensava ziri side zaawo njanga kutwaleko wano mu b'ennyama nabo babeere nga ate boogerako naffe olunaku olwaleero ku BBS Terefayina programu ebifa mu katale ono maama naye ye aleese ensawo y'amatooke ennamba asobole okubeera nga ate naye akwasagala kamuwe apron abeere nga ate ye naye yeeyagala mu mbeera ey'enjawulo mu ngeri ekyasinza okuba wamanga maama kwata ka apron kano ojja kuba weesibangako bulungi wangi webaze MTN ne BBS MTN yebale nnyo ne BBS bagikuwadde oyagala ambuleera tunula wali bulungi nze ate ogikuwa enkola MTN momope ekola etya enkola momope osasulirako ne wobeera ng'otambudde nga toyina manya nga oyinako ssente ku ssimu osobola osasulira wonna wonna wobeera ogenze naye nga waliwo MTN momope osobola osasula kati nga mu bino ebintu by'akatale gwe bw'okolamu ekola etya fenaffe etuyambako kubanga osobola okugenda eyo mu byalo ng'eyo nga toyina ssente nga ate ziri ku mobile money osobola ogikozesa nekuyamba n'osasi kwata ambuleera mukazi annunza obwedda ngamba ayagala ambuleera ndowooza nga akiraba kwata yiiyo gw'omanyi ky'olimpa kwata yeeyo gira essanyu limaze okumubugaana njikuwadde yiiyo njikuwadde gifungule bulungi gifungule obeere nga ate weeyagala azannoonya obwedda njagala ambuleera mwatu ngenza omubuuzanga enkola MTN momope amanyi bwekola owulira otya mpulira essanyu lingi kubanga ekyamagero kingwiridde omanyi abaana ba Yesu olimu ekyamagero kitugwirawo ekiti kati nange olwaleero ekya MTN kinsanze wano ne kingwira naye nga nkola nnungi nnyo mugyettanire sigenda kusingako kale tuli ku BBS Terefayina njagala kumaliriza n'abasajja bano ab'ennyama nabo we bali bano batubuulire ennyama engeri gyetambulamu mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi wamma mmwe musooke muveeyo tusooke naffe tumalirize tukole muveeyo kyekiriwo ennyama storage ennyama weriyo n'ekika ky'oyagala kiro mmeka kiro tandika gumu kitundu muba museere ennyama yasse ya mitwalo 2 tunaweebye ennyama yasse ennyama teyasse ogijjawo gwe gy'otunda ebintu ennyama njya mu lufula zonna njja kalwerwe njijja masanafu wonna wava ennyama njijja olumu neesaya n'ente zange ze mubba tetuzibbe tetuwegulira ngo etuzosulira nga basika ente z'abantu endala twazunda nnunde ente ogireka ku ttale endala twalunda nnunde gye ziri ku faamu ente mpitirivu ababba bavaawa tetumanyi babba ze babba kale ziragawa tetumanyi gye bazitunda naye ffe twesaliriza ffe twazirunda aye tuzisuula naye oba olina ente tuzikugulako ente bamuseere nga mmeka eri mu kiro nga 2 ente eba mu miliyoni nga 6 eya kiro 2 eya kiro 2 nekiyo kyangu ogisanga ente zisinga kuzitowa kyangu ente ffe tuzirunda nezigejjeza ddala kiro 2 kudda waggulu obukadde 6 omuntu bw'aba n'ente ze 4 abamuloodi aba ne miliyoni nga 2 mu 4 fuso namba ogyereetera wano abagituusa ate atugikugulako tugikugulako bitambula bitya bitambula mpola mpola wakeetema emirundi emeka engalo sigimanyi bulungi naye nga neetema
ogagira bwo tugenda ogenda ngowete njira nenetemere nga ziriko amabwa enkovu zonna zijjudde ku ngalo olimo guno guli gutya mugusanze mutya mugulimu okusomooza kungi ennyama egira n'erinnya bakasoma ne balema okugula kubanga ennyama etuuka n'ennyanga ya bbeeyi ate bannayuganda tebakyalina ssente zaalagawa mweziri gwe oba tolina leka kwogerera balala anti kati nze ntunda gwotunda ki nabyentunda ssebo nange kati genako gyotunda obubuuzi wamma kitambula kyentula ebikyatambula bannayuganda tebalina ssente ssebo zaalagawa tetumanyi gye zaalaga naye tebakyalina ssente bajja wano nga bakaaba olumu batwala n'amabanja bwe batwala amabanja bo bamala ne basasula batwala amabanja taddamu kugulako oyo ng'agenze kakiregeramu temukyagaba mabanja tugaba tolina ng'egyoyinza kwewala mu banja mu bizinesi bizinesi eteekeddwa okubaamu amabanja teteekeddwa naye gabaamu mwagala abakazi b'abandi mukwanya abakazi b'abandi okubamalayo olumala okumuguza bwoti n'omuteerako essavu byabwereere tetukwana abakazi b'abandi tukola bukozi emirimu gyaffe gya kutema nnyama twakira kituza lwaki mubongezayongeza baabagala aguze haafu n'omuteerako baagala muwa kwota ng'aguze haafu gwoba obala otya ate oli agula haafu omuwe kwota agula haafu n'omuteerako kwota ey'obwereere omuwa bwisavu n'akagumba kakole essupu njagala kusiibula tumira ku bantu bo abantu bentumira tumira ku bantu b'emityana bannasingo ne ku bantu b'e Kasubi ne ku buli munnayuganda yonna enkya tugenda kwaniza mukulembeze wa ggwanga sooka olindeko ekyo tuli mu mbeera ya byakatale kakati ekyo oba naasindika b'amawulire babakoleko ku kyensonga kati eno tusindikire ba Carlton boogere ku kintu ekyo mukulembeze w'eggwanga ani oyo mukulembeze wa nuupu si wa ggwanga omukulembeze wa nuupu n'eggwanga Uganda yakava South Africa omulonde sigenda kusingako nnyo wano bansazeeko naye ebigambo ebyo by'owulidde si bya Departo ng'omuntu naye ebigambo bya muganda wange ono omutemi w'ennyama bucamaani ate si bigambo wadde ebyabagikulira naye nga ye omukulembeze wa nuupu akomawo enkya owa nuupu yakomawo enkya siye bulungi mweraba